Hello, abarungi abaagalwa beekumira ku mama VIB'Z musibye mutya kansubire mu bulungi mwebale kukola mwebale kusubscribinga ku mama VIB'Z mwebale kusharinga wamu no commentinga namwe abatana kusubscribinga bamikwano please subscribe ogenda kwejjusa nsoke nembeera nga bwe mugitegeera fe ba house manager ebe etukutte mavumba vumba muganda nga bwayogera nti mavumba vumba ebe etukutte naye nsigala nga nyimiridde wamu nammwe era mbeebaza mwebale nnyo mwebali eddala byonna bye mukola nsiima nnyo nsiimira ddala so bamikwano teweeraliikirira embeera eno gy'oyitamu ba house managers buli omu ali busy emisana ekiro era essaawa zino nnyinza okugamba nti zigenda mu ssaawa 10 n'otakkiriza n'ogamba essaawa zino omuntu oba okola mirimu ki eno tusigala nga tukola mukitegeera so teweeraliikirira embeera gy'oyitamu ekuzze eno n'ekuzze n'olabira ddala ng'olunaku lugendo kuggwako n'ogamba ayi Mukama Katonda n'olunaaziba era ne luziba so kwata ebyo byonna embeera embi gye wali oyiseemu togisuulanye emabega nze ntera nnyo okukibagamba nti kwata embeera embi yonna gye wali oyiseemu gifuule sayidi mira y'obulamu bwo egenda kuyambako mu lugendo lwo lw'otambula kubanga waliwo awantu w'otuuka n'olabira ddala ng'ogenda okukola ensobi naye nkusaba mukwano gwange wenna ndaba bw'oba ogenda kukola ensobi n'otunula ku sayidi mira eno n'otunula n'eno n'olabira ddala byonna by'oyiseemu ogamba nedda wano sigenda kukola nsobi kansale panya mpite wano naye making sure nti nsigala mu kkubo lyange nsigale nga ntunula gye ndaga nze sivugangako motoka naye ntunulira omuntu ng'avuga motoka ogenda okulaba ng'atunula mu sayidi mira eno ng'atunula ne mweno awo nekimuwa bulungi amaanyi oba nekimuwa bulungi ansi entuufu nti nyina okukola kino oshegeera weebuuze lwaki sayidi mirazi zitunula eno emabega zanditunudde eno mu maaso oba nga mu motoka nga bwe bateekawo eno endabirwamu y'omu maaso ngamba nti oba ne sayidi mira tezandibaddewo omuntu yandisigadde ng'akozesa eno endabirwamu y'omu maaso naye omuntu yakola emmotoka yali alina obwongo bw'amaanyi nnyo nti erina okukujjukiza teweerabira gy'ova so naawe mukwano gwange ndaba tofaayo mu mbeera ki oba mu mbeera ki gy'oyitamu akaseera kano naye tunuulira gy'ovudde otunuulire ne kati w'oli awo ogenda kufuna amaanyi ogenda kufuna ansi entuufu ekugamba nti toggwamu maanyi n'eri ogenda kutuukayo gy'olaga abamu oyinza okuba nga wagwa mu kinnya kya fuuti nga 3 kya toyireeti baali bakisima n'ogwamu naye Katonda n'akuyamba n'okivaamu naye nga mulimu abantu abagwa mu kinnya nga kya fuuti oba nga 5 n'afa mukitegeera naye kwata ekyo ekizibu ogambe nti no ebiseera biri nava mu toyireeti gye baali basima yafuuta 3 naye essaawa zino eno embeera gye mpitamu nedda tesobola kwenkana ne kiri kye nayitamu nyina okusigala nga moving on nyina okusigala nga ngenda forward ba house managers omwezi guno tubeera busy nnyo okoowa otulo ne tukuluma amagulu ne gakuluma omutwe ne gukuluma emirimu nayo gibeera miyitirivu naye toggwamu ssuubi tozirika muganda wange sigala ng'oyimiridde eno embeera yakaseera buseera ya mwezi guno ogenda kulaba nti ate omwezi ogujja nga gukoze eki nga gukutambulidde bulungi
ogenda okulaba nga mu bbanga ttono omwaka guweddeko n'ogwokubiri n'ogamba nali manyi bannange nti n'omwaka tegutambula omwaka nga gudduse mangu oshegeera so muganda wange mwanyinaze wenna ali eyo ng'olina embeera gy'oyitamu toggwamu maanyi toggwamu ssuubi gwe wennyini sooka weezzeemu amaanyi nga tonaba kulinda kuliyiza mama yugi VIB'Z agamba ki weezzeemu amaanyi so ffe ebigambo bye twogera tuba twongereza ku ebyo ku ssuubi lyo liyinza okuba nga libadde liri haafu n'obulya ddala nga percentage etandise okukkirira naye weezzeemu amaanyi so owulirize n'ebino ebigambo bye nkugamba oyongerezeeko percentage yo omakinge sure nti eddayo waggulu eyambuka so bamikwano bwentyo bwentambudde olunaku lwaleero mukama katonda bampeere bye musinga okwagala mu Ramadhan eno abampeere omukisa emirimu gy'emikono gyammwe aginyweze naawe atanakusubscribinga mukwano subscribinga osharinga oyite ne munno era eno embeera bwe tunagivaamu ngenda kubawa kasavu kanyama ngenda kuwongeramu ekintu ngenda kukyongeramu amaanyi so atakumbira mpeera bankuumire mubeere bulungi mweraba